Yes, for additive jimbandiza kadde kano mwasuze mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kali mwasibye mutya mbebaza mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga bagita for additive ji updates zikyagenda maaso za Pastor Aloysius Bugingo amawulire gakyagenda maaso kugamba ekiri ku social media ate abasinga badansi ogamba nti ewali church eyakkaananira ndi baagala teekawo Starbucks kwegamba nga omanyi social media musajja watu yagudde mbuzibu naye abasinga bo tebaagala kumanya batandise biteeka mu lwali naye nga Bambi Kitalo nnyo omusajja ye afudde omusajja wati yakoze ki yafudde jukira mu kusooka abasinga badde balinamu okubuusabuusa nti oba oliawo driver yakoze ki yasimatuse naye nga driver yafudde abasinga bikyababuzaabuza driver si mulamu driver yafudde yafiiriddewo ku sport Pagita for additive ji subscribe button nyigane kale bwetegereza bulungi information itambula n'ebigambo Pastor Bugingo byayogedde bitekebwa ku social media akiraga nti munnange bwe babalumbye Pastor Bugingo yageza kubanga kola ki yageza kubanga agwa cover kasawulire sasa eryasoose amasasi Bambi gonna agasinga gakutte musajja mukulu amanyikiddwa nga Richard abadde omu kwabo bamemba ba Pastor Aloysius Bugingo era y'omu kwabo abadde basajja be ab'oku lusegere kyovulaba yabadde amuvuga era ebisesinga yabadde amuzangayo ewakaninga amusajja mukulu amanyikiddwa nga Mr. Richard yoyo eyakoze ki eyafiiridde mu bulumbaganyo obwo yafiidde omusajja teyasimatuse Pastor Bugingo yagezako kubanga agoba abatemu kubanga abatemu bano bamusanze namuŋoona ku bawarakata ng'alekera Naafa ne wali amakage nga gyagenda ng'ava ku church nga alina muŋonayo balina abantu bamutegedde ng'aliwo akazikiza kibategeeza nti bazze bamugoberera mpolampola okuva ku church naye nga balemeddwa okuba nga bafuna position entuufu oba ekifo ekituufu bayinza okumukubira era abantu wetegeeza bulungi abantu bakubidde amasasi wabaddewo kakazikizazikiza kibategeeza nti bavudde eri naye nga balonye bayinza okumukubira nga balaba abantu bonna bayitanga abantu bangi nga bayinza okukola ki okulugwamu abantu ne bakola ki ne bagwamu ne batya ne basaba okukola ki kumuteegera ennamuŋoona nga ku bawarakata basize okukola ki basize okubanga bamukubira munange bitambatambula kadde kano ku social media bagita for additive ji Pastor Aloysius Bugingo yagezako kubanga abagoba mu motoka ye yagezako kubanga asimbula emotoka naye nga jukira amasasi gamukoze ki nga gamuscratchinzeko ku mubiri esasi neweli scratch nga bascratchinze ku mubiri era ofunamuko obuzibuzibu olumizibwamuko n'okwaleka ito obulumi bwo tebutuka kwono gwe liyingidde munda mubiri naye neweli kuscratchingako obuscratching nelikolobola katono era okosebwamuko era nga munnange bibitambatambula kadde kano ku social media mpaka nakakati for additive ji subscribe ate onyigene kale mbebaza era mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga era nga munnange gamuscratchinzeko kyovula abayalumiziddwamuko naye nga yagezako okubanga abakola ki abagoba mmotoka ye babadde ku pikipiki ne bakola ki ne bamusinza speed olw'ensonga nti bamaze okukuba ne batawanyika emisinde ne badduka bagita for additive ji subscribe ate onyigene kale driver ye yamaze n'afiirawo mu Bulaga yafiiriddewo mbagirawo naye nga bwetegereza nti kugamba buno bulumbaganyi bwabadde butagetinze Pastor Bugingo nga bwe nabagala mu video zange ezaasoose zonna ze nnakoze ezikolagana ku topic eno obulumbaganyi yabadde tageti yabwe entuufu ndowooza balowooza nti target already eri confirmed nga bwe bakyogera nti target confirmed nti kiwedde pumbe badde bakubye mulala ono yagudde cover yagudde wansi oli musajja watu mukulu Richard amasasi gwe gakoze ki amasasi gwe gakutte bamukubye amasasi 13 emmotoka bagikubye amasasi 15 kubanga polisi byebisasi nkola ebyesanzeewo omusajja bamuggyemu amasasi 13 malambirira amalala 2 gakutte emmotoka gigagamukwago agascratchinze Pastor Aloysius Bugingo ku mukono ne ku mugongo
ukoma wetegeeza bulungi poliisi alipoota gyekoze ki gyefulumiza ku masasi gano agakubiddwa. Bakyagenda maaso n'okubanga banoonyereza naye nga Pastor Bugingo akyali omuddwayo. Sisali makula ye yabadde aziriseemu kawa katono ne Amazze n'adda engulu olw'ekyo kyali kyatuuseewo olunaku olw'eggulo mpaka nakakati ebikyagenda mu maaso bagamukubye agenda Nansana nga mbategeeza yabadde ebitundu bye Namuŋŋoona ku Bawalakata. Abamanyi Namuŋŋoona ku Bawalakata yabadde akoze ki yabadde ayitidde sayidi zeeyo nga ndowooza ayagala okugoba ku main ate ndowooza ayise mu ka shortcut nga ayagala kugwa ku main alyoka akole ki alyoka akwate Oyima Road jjukira obeera ogende Nansana okwata Oyima Road nga gwayagala okukola ki gwayagala okuba nga akwatako agende wali amaka ge bakoze kye bamusaliddeko naye nga bamusaliddeko baddeko kakazikiza kibategeeza nti bavudde mabega nga bajja bakola ki bamulinnya amanda nga bamugoberera naye nga bakyabuliddwa abatuufu okukola ki ew'okkubira olw'ensonga nti wonna yabadde ayitanga olwedde waliwo abantu nga bangi ebisesinga ayinza okugakuba oluusi n'okakana okwagala okusimbula piki nga jjukira bakozesa piki n'okola ki n'otomera akavuyo nga kandi jjaamu nga mungi ndowooza balabye abantu nga balaba tewaliwo jjaamu mungi nnyo ate nga waliwo akazikiza. Omusajja mukulu yafiiridde mu bulumbaganyi buno yafiiridde ku sport nakwali bageza kuba nga bamuddusa mangu mu ddwaliro balabe nti bayinza okumutaasa byaganye. Abatuuze b'e Namuŋŋoona bagamba nti bo bawulidde amasasi nga gabaluka gabwatuka ne balowooza nti oba Subaru manyi Subaru nazo zibuzaabuza Subaru emmotoka za Subaru zina engeri gye zibalukamu bo balowooza nti oba mmotoka za Subaru jjukira bamanyi okuzizisaawo mu bitundu byabwe awo Namuŋŋoona mu kakubo ka Bawalakata Bawalakata abamanyi Namuŋŋoona Bawalakata obakubidde amasasi awo kati ne balowooza nti oba Subaru ne bagenze okulanga bakizula luvannyuma nti gabadde masasi nga balaba piki ng'edduka ng'eriko abasajja abambadde enkookolo n'ezi elementi nga badduka. Pastor Bugingo nabagambye yageza kubanga avuga emmotoka ejjuke yali akozebwamu naye nga si nnyo ate okusinga ono munne eyabadde amuvuga yagezako kubanga agoba piki naye nga abasajja jjukira baba bakoze piki sport bike ezo ziba zidduka emisinde zibuuka n'okubuka mu bbanga ne bakola ki ne bamusinza amaanyi jjukira oludde tewabaddewo jjaamu nti banaakolamu ensobi ne batomera wantu wabadde ng'olwedde wonna nga weerudde bulungi nnyo bayise mu bisi jjukira piki ebisasi nga tezikwatibwa na jjaamu ate jjukira ekkubo lyabadde oba limaze okukola ki lyabadde limaze okuba nga lyerula. Kitalo nnyo ekyamusajja mukamanyikiddwa nga Richard eyabadde PA wa Pastor Bugingo gosa kuyita personal assistant ate nga ye driver we ate nga abadde bamukola ki bamukiikirira ku nsonga zonna ezikwatagana ku kyaki ye eya Kananirandi olw'ensonga nti abadde mukulu nnyo kakiiko era abasinga kabeebuuza ye nga bafaanagana nnyo baluganda nedda baagala ofaanaganamuko baagala ofaanaganamuko beera otegeeza ebifaananyi nzigamba baluganda ne munaye badde bamukwano just babadde bamukwano era nga baakula bonna bavudde wala ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Richard. Essaawa zino omugenzi Fadi TV gisubscribe batonyi gene kadembera bulungi bagala nnyo mwerabe.